olunaku olwaleero tusisinkanye musajja wa Katonda amanyikiddwa nga Pastor Ronnie Kalungi ow'ensi ey'omwoyo ng'alina obubaka obumulumiriza gye buvuddeko okwogerako eri bannayuganda. So awatali kwonoona budde nsaba omukisa guno tukozese bulungi atandikiraawo wennyini sebo atandikiraawo wennyini okwogerako eri ensi. Esanyusa okubalabako banyabo ne basebo mwebale kujja mu press conference eno. Manya Musumba Ronnie Kalungi Godwin omusajja w'ensi y'omwoyo bayogera ebintu ebiri mu buziba bw'ensi y'omwoyo ensi etalabika n'amaaso. Ekitubayisiza abannamawulire lwa nsonga waliwo ebigenda maaso mu nsi y'omwoyo ate nga ne mu nsi y'omubiri bigenda kuhappeninga very soon. Ebbanga ttono bigenda kubaawo. Waliwo ebintu Mukama byatadde ku mitima gyaffe okubanga twogera eri abakazi n'abasajja olw'ensi yaffe n'ensi yonna. Ekisooka ngenda kwogera ku kye bayita enjala. Obulamu bw'ensi y'omwoyo bwe bukola ensi ey'omubiri. So mu nsi y'omwoyo waliwo enjala ejja. Mukama atugamba ndabule bannayuganda mwenna abali e Uganda kyenjala eri mu kkuba ejja era Mukama atugamba tulime emmere. Tulime emmere ekola ebintu bino wammanga. Tulime emmere ng'esobola okubeera okugeza kasooli okugeza ebijanjaalo. Enjala eri mu kkuba ejja era Mukama ayogera agamba tegenda kutandikira Masaka mu district y'e Masaka awo. Olunaku lumu manjogera ebigambo bino byenjogera olwaleero we nali mbyogerera ngenda okulaba omusota mu kwolesebwa nga guli mu kunuuna obugimu mu ttaka. Bino byenjogera bya nsi ya mwoyo naye ate banyabo ne basebo njagala tubitegeere era tubikkirize kubanga enkya tetwagala ekijjomanyi. Abaganda bagamba nti ekijjomanyi kinyaga bitono. So enjala ejja enkya buleme kucha ku machanga wekwasoga kati tebangamba. So buli muntu yenna asobola okulima n'ekira Mukama agamba gavumenti yaffe erime bwerima eteko ne kye bayita reserves oba reservoirs mwe bateeka emmere mwe batereka emmere. Mbegayiridde gavumenti wulira tulime emmere kubanga enjala eri mu kkubo ejja. Ebizibu ebisinga obunene n'ebisinga amaanyi biri mu kkubo bijja. So enjala weeri omusoto oguleeta enjala weeguli guli mu kulya bugimu. Enjala egenda tambula ite ku Gayaza Road egende e Kenya. Bweneetuuka e Kenya ensi za Africa za East Africa zonna wambe awo enjala eryoka eruma ensi yonna. Essaawa yonna kigenda kutuukawo bye tubagamba olwaleero enjala ejja banyabo ne basebo. So tulime buli alina w'olima lima kasooli lima emmere eyanguwa. Mukama atubikulidde kigenda ku happeninga anytime from now. Bambi tokigaana kola kye twogedde. Ekira Mukama atugamba banyabo ne basebo nti waliwo ekijja. Waliwo akawo k'omusaayi wano mu Uganda omusaayi omuyitirivu. Emizimu tuli najo waliwo emizimu ejagguliddwa olugi tuli najo ku nsi. Jambaza abaana baffe abavubuka obusungu. Jambaza abantu bangi obusungu. Banyabo ne basebo waliwo abakyala n'abasajja batula mu meeting nga bateeseza eggwanga ninga ba mizimu ba misambwa batula mu meeting era bakuliyeetinze emyoyo gijja egimu gyatuuka dda. Funa okwolesebwa nga ndaba emizimu gizze mu ggwanga lyaffe giri mu kwambala nsusu giri mu kwambala mibiri. Okugeza olunaku lumu natula mu taxi omukyala yali yeveeyirinze namusanga awo kanyanya ne tujja wano tutuuka awo nga kaleeru awo ngenda otulo twankwatamu katono ngenda okuzuukuka katono bwe nti ng'omukyala avuddemu enseke zimuyitamu zinywa ng'omusaayi live. Tulina abo banyabo ne basebo emyoyo tuli najo emizimu tuli najo wano e Uganda. So tuli mu biro ebizibu era ebikambwe. Emagombe bali mu collectinga kye bayita omusaayi omuyitirivu. Sitaani anywa musaayi ali mu collectinga omusaayi. So mpulira akawo k'omusaayi mu ggwanga lino tusabe era mbagolokosa tusabe buli asobola okusaba. Sabire eggwanga lyaffe omusaayi mungi omulabe gwaseetinze gwayagala okutuukiriza. Ekirala tusabire amawanga gano aga East Africa kubanga anytime from now olw'omukulembeze agenda anytime from now kubanga mu Magombe boogera amannya ge. Mu Magombe erinnya lye lyogerwa nnyo. Bw'oba onoofa mu Magombe batandika okwogerako bw'oba onoofa era bw'oba onoofa mu Magombe erinnya lyo litandika obanga ali ku kimukalakaasa. Kyova olaba abantu abanaafa omwoyo gw'okufa gukutambulirako omwaka kyenkana mulamba omuntu anaafa omwoyo gw'okufa gukutambulirako. Kati ffe Katonda babikuliddeko tusobola okulaba ninga kati gw'obulayo olunaku lumu nali mu taxi ndaba omukyala
ngabule weeks 2 ninga tamanyi nga takikiriza nga tamanyi banyama ne basebo njagala mutegeere eby'omwoyo so mukama atugamba ekirala tusabire eggwanga lyaffe ku lw'omusaayi ogujja waliwo plan ey'omusaayi okuyiika mu ggwanga lino ne twetaaga okusaba ffenna ng'Uganda ffenna ng'eggwanga buli omu kikkakatako okusabira eggwanga mbegayiridde banyama ne basebo ekirala mukama atugamba ekkanisa yegatte mwe kanisa muwulire mukama agamba ekkanisa yegatte kubanga bwetegatta waliwo ekiri mu kujja anytime from now kigenda ku affecting ekkanisa kigenda gikosa nnyo bwe kinajja nga tukyali scattered nga bwe tuli twevuma musumba gundi yatunda kino musumba gundi nga twevuma bwe tutyo banyama ne basebo kigenda tukuba nnyo kigenda tu affecting nnyo ekkanisa mukama atugambye twegatte tubeere kitole tubeere bumu tubeere kimu bwe tujja okweyamba n'okwejjamu abantu abatali batuufu abalimba abantu n'okutta abantu mbegayiridde banyabo ne basebo so ekkanisa mukama agibanja okwegatta kubanga aliwo ekijja banyabo ne basebo bannamawulire baganda bange waliwo ekigenda okujjira Uganda waliwo ekiri mu kkubo kijja anytime from now mugenda kukirabako oba oyagala kyo ogenda kukirabako n'amaaso go naye waliwo ebyo tusobola okusabira ne bivaawo ate olwo bye tutasobola kusabira kuvaawo naye nga tubyeteekereteekere engeri gye tugenda okubiyitamu enjala tugenda kugiyitamu yejja oba twagala oba tetwagala ne bw'onoogisabira otya yejja kyova mukama atugambye tulime omusaayi gugenda kujja ne at least tulwane tusabe ate tuteekawo ne measures eziremesa abantu bano okufa tuteekawo measures eziremesa omulabe sitaani okutwala abantu abangi kubanga ali mu kuŋŋaanya kye bayita emyoyo ali mu kuŋŋaanya kye bayita omusaayi kubanga gwanywa era gwe gumuwa amaanyi bagambye tuli mu kuwangala n'emisambwa emisambwa banyabo ne basaba emizimu okuva emagombe giri mu kuvuga boda mwabatandaba kukimanya givuga taxi givuga kyovola obubenje bweyongedde obubenje buyitirivu kamala obukamazi banjabo ne basaba kubanga tuli nabo bali mufe kizibu okutambulira mu taxi nga temulimu musambwa nga temulimu muzimu tuli nabo bagambye omukazi yanywa n'endaba enseke nga buno busitro naye nga binene nga bya musaayi nga bipitamu nga bigenze naye wano mu mbirizi ze ng'omusaayi gunvaamu bwe namulaba n'agamba driver nkomaawo bwe twatuuka Kaleerwe twamulekaawo Kaleerwe bwe twatuuka wano ewandegeya omukazi y'omu twamusanga ayimiridde ku bitaala nga yeeveyirinze y'omu nalina interview gye nali ngenda okukola y'omu lwaki yali anywa abantu bangi bali mu kubanywa naye temumanyi banyabo ne basebo emizimu tuli najo ate mingi nnyo ddala ekirala abantu bangi sitaani abawadde amaanyi abantu bangi bali mu entertainment abawadde amaanyi bangi bemmanyi mukama bandaze ate nga nabo tebasobola kwegaana bangi beera mwegendereza gwe munnayuganda ekkanisa munsabira ekifo w'okuŋŋaanira abantu bangi baba wadde assignment kuŋŋaanya myoyo bali mu collectinga myoyo bali mu connectinga musaayi otuuka mu kifo wakusabira n'onaaba engalo tomanya mazzi gye bagatutte kumbe bali mu collectinga bakunywa mpola mpola abo ababasiba obutambaala waliwo ekkanisa eri wano mu kibuga eriko emisoto ebiri abeerawo olwaleero tojja giraba nefe abagiraba emisoto ebiri bw'oyingira gikuwandako amalusu giri ku mulyango gyekoze giti gikuwandako amalusu bwe gikuwandako amalusu ago oba obutwa obwo bakwambula okutegeera nga buli kyonna omuweereza kyakola gw'olaba kituufu gw'olaba kyakola ne bwasitama n'akola pupu awo olabira ddala omusajja w'amaanyi kyakoze kirungi nnyo so abantu bangi music wensi owa sizoni eno gye twayingiddemu agenda kwonoona abaana agenda kwonoona abakazi n'abasajja kubanga bamutaddemu amaanyi waliwo omukyala ali mu kifaananyi ky'omusambwa gwe bayita Jezeberi gutuula ku mazzi nali ngusinkanyeko emirundi mingi omukyala oyo bamuwadde amaanyi agenda kukwata buli music gwagenda okuta omwaka guno agenda kubanga ayingirira ddala kukwatira ddala n'okusiba enjegere emmeeme eyo gye beetaaga bagikwatire ddala so omukyala waali ate ayimba ate azina n'amazina g'omusambwa ogwo bayita Jezeberi omusambwa ogwo guvunanyizibwa ku bwenzi na bukaba guvunanyizibwa ku kwonooneka ne fashion
Tambo baguyita Poseidon gutula mazzi baguyita katonda wo mazzi naye na musinkanako nagulaba banyabo ne basebo omulaba agutaddewo oba aguwadde obuyinza buli wolaba keyosi yonna buli wolaba entalo buli wolaba abalwana manya weeguli gumanipulating abantu okuyita ne mazzi n'enkuba ne bweba etonye n'otunula mboti mu mazzi ago gusobola okwambaza obusungu n'ekiruyi mu mazzi gumanipulating obwongo bw'abantu okuyita mu mazzi bamuyita katonda w'entalo yeeyita katonda w'entalo era ye katonda w'amazzi gwe bayita Poseidon banyabo ne basebo waliwo olutalo omulabe lwasetinga nga lugenda kuyita South Sudan okuyingira eggwanga lyaffe tusabire eggwanga kama tugamba waliwo olutalo lugenda kuyita South Sudan lujja ekyanjagala mbabulira amawulire amalungi ate nga gannaku ensi tegenda kuterera ne munakyusa gavumenti ensi egenda kweyongera okwekola bweti kubanga obutonde bwatukyukira tuli bajeemu n'obutonde bwatukyukidde tuli bajeemu ensi egenda kukola bweti ekirala okufa kugenda kweyongera ennaku egenda kweyongera sibibagamba kubatiisa nimba mbibagamba tutereeze ne katonda waffe enkolagana yaffe naye banyabo ne basebe ekirala mukama mbikulya ku musota ogwajja tuli mu kuwangala n'omusota waliwo omusota gwajja ne gutubeeramu ne guzaala abaana 12 abaana 12 bye bizibu ebisinga obunene 12 era tuli nabo banyabo ne basebo omusota ogwo mwe muli enjala mwe muli obwavu mwe muli okwetta abantu owulirenga tokyalina kyoweetaaga mu nsi wetoveewo ejo misota bye byane 12 omusota guno bwe gwazaala eddoboozi ne liŋŋamba bwe liti Roni gamba abantu bange beetereeze gamba ekkanisa yange egolokoke kikyategeeza ng'agamba nti omusota gwajja ng'amaaso gaffe tegalaba ng'abantu ng'amaaso gaffe tegalaba bwe gwatuuka ne gutuzaalamu abaana era tuwangala nagwo banyabo ne baseba omusota ogwo ye sitaani olunaku lumu mba nsaba ngenda okugulaba nga guvaayo mu kinnya ekiwanvu nga guyina emikono n'ebigere nga gujja ku nsi nga tegulina maanyi eddoboozi ne liŋŋamba gugenda funa amaanyi ku nsi nga gunywa omusaayi mbagamba abanyabo ne basebo sitaani anywa omusaayi sitaani anywa omusaayi olwo tulina abantu mu ggwanga lyaffe wano nga bakolagana ne sitaani direct era nga batula ne mu meeting okuteeseza eggwanga okuteeseza ekkanisa okuteeseza abantu engeri gye bagenda okukuŋŋaanyaamu emyoyo nga bwe mbagambye ekirala ebiseera ebisinga olwaleero ndaba ekizikiza kye mbagamba kirina emikono n'ebigere kiwambaatidde eggwanga lyaffe ekizikiza ky'amagombe ge magombe kiwambaatidde kiri waggulu w'obwengula bw'eggwanga lino kyenzikiriza mwenna mujja bitegeera bye twogedde kubanga bya nsi ya mwoyo kubanga buli ekikolebwa mu nsi ey'omubiri kisooka kubeera mu nsi eri banyabo ne baseba ekizikiza ky'amagombe kigolokose kiri mu kubo amagombe gali mu kulekana era ekiro waliwo akadde akavuga nga kasala kakuŋŋaanya myoyo tudekiseti omuntu oba n'omutwala okujjanjabwa era olina okusooka okumusabira bifo nga tonda mutwala mu ddwaliro akagombe kasala amagombe mangi gabunye ku ggwanga lyaffe kitegeeza waliwo kyebapanga mu magombe omulabe kyapanga eri eggwanga lino oba oyagala gavumenti oba tojagala tugisabire oba oyagala opposition oba tojagala tugisabire mbegayiridde bajjabo ne basebo waliwo abasajja abali mu opposition waliwo abasajja abali mu governance nga batuula direct n'omulabe sitaani banyabo ne basebo nina bemanyi besijja bagamba live ne batuula mu meeting direct era bateeseza eggwanga era bateeseza family era bateeseza baleeta obugwenyufu banyabo ne basebo tubeere beegendereza mu biro bino bye twayingiramu amagombe gagolokose g'amaanyi okufa kungi era kugenda kweyongera ensi egenda kweyongera okubeera embi mbagambye tusabire eggwanga olutalo n'entalo omulabe zaatusetingidde zaleeta waliwo okufa kungi waliwo ekiseera ekigenda otuuka nga abantu mudduka munoonya we mugenda essuubi nga mulinoonya olunaku lumu nawo obunnabbi ku mukutu ogumu ne mbagamba bbanga si ddene abantu essuubi ligenda kubaggwako n'amaduuka bagaggale mu wiiki eyo yennyini amaduuka abasuubuzi ne baggala amaduuka ng'essuubi libali mu gavumenti ate nga ne gavumenti essuubi eririna mu bo so mbegayiridde tudde eri katonda tusabire eggwanga lyaffe ffe tutegese okusaba okufiro dido
Saturday semba mwezi guno ejja kubanga mmeka 26 tugenda kubanga tusaba akawunga essaawa 8 we tugenda otandikira abana tweyungako muje tweyungeko tusabire eggwanga lino bino si byanti simanya ndi mukulu ndi biki sinti nasoma nnyo no ensi y'omwoyo esinga kukutegeera kw'ensi y'omubiri era omuntu ategedde ensi y'omwoyo ategeera nnyo n'okusinga ategeera mu nsi y'omubiri ekirala abantu bangi mukutte ku byensi mulwana ntwala kino lino ettaka lyange kino kyange waliwo obulamu obulala afuta bino ebyensi kubanga olunaku lumu nalaba blog omu ng'ali mu kutambula atambula mu Uganda wano atambula ku biiki z'Entebbe atambula ali mu kukaaba amaziga kubanga afuna omukisa bloga mumanyi yafuna omukisa ogwetereza ne Katonda n'agaana ogukozesa abamu ebirowoozo byaffe mubirowooza nti tugenda kubeerawo ku nsi emyaka gyonna ne bw'obaani ojja genda naye ate eri kabaka tandika butandisi lwe naddamu okuyita abamawulire nyakuba njogera ku kye bayita amagombe n'abaliyo be mumanyi nammwe abali mu kubonaabona abakaaba amaziga naye nga bejjusa lwaki tebatereza nkolagana yaabwe ne Katonda omanyi tuleera ku nsi kuno ne tuleekaana naye waliwo obulamu buli nga bakulesa embitooke kibayita feelinga loneliness nobeera nga owulira to so tugenda kuba tukyogera loneliness ekiwuubaalo nyakuba mbyogerako bangi bennalaba bingi byendabye bingi mu mutukuvu byambikulidde waliwo amaloboozi genfunye banyabo ne basebo mbegayiridde tusabire eggwanga lyaffe katwanirize ku bibuuzo n'ekyanyi kuba kinsiiyo musumba tweyanziza akadde kano kootuwadde naye ebigambo byonna biyogedde ezibu byakutegeera eri omwana w'omuntu bitegedde ebyo ebirala n'abali mu gavumenti bayinza obutabitegeera era abantu aboogera ebintu nga gwe biyogera balabyeko Prophet Matayo naye bamukwatamu tosuubira nti nno oba totidde nti no gavumenti eyinza okukukwata ogiyambeko mu kunoonyereza naddala nga beyogedde ku lutalo oluyinza okujja nga luyite South Sudan n'omukulembeze agenda okufaana mu East Africa totidde nti no bayinza okukwata no ne woba oli mukwasi nnyo ogenda kunkwatira ki kuyambako gavumenti mu kunoonyereza era kyeshize no bino ebintu byaffe bya mwoyo ate ne gavumenti n'abakulembeze bonna kibakakatako okumanya eby'omwoyo kubanga nabo baloota abamu bafuna n'okwolesebwa kwe tufuna so kino Mukama akituwadde tusabe kubanga tubyogera olw'okuba twagala eggwanga lyaffe n'obukulembeze bwaffe kitegedde taata tusaba Katonda nti duka bw'abaawo ffe ababuulira enjiri tujja kuddamu kubuulira abamawulire mugenda kudduka nammwe kubanga essasi limu wano litumala okusaasaana so tusabire eggwanga lyaffe kitukakatako abali mu gavumenti abali mu opposition tusabire eggwanga lyaffe ekirala mulyagale kitukakatako okulyagala ffenna kitukakatako bw'oba oyogera ku bintu by'omwoyo bijjira mu kirooto oba just okulaawo no nze ekyange ekirala ebirooto bibaawo n'okwolesebwa kibayita kulaba mu vision tituli wano twogera nembaako byendaba nembagamba nti kino kiti bwe kiti ne bwe kiti kitegeera taata so bwe ntyo bwendaba talk about president gwagambye agenda okufa mu East Africa banga ki bw'oba onoofa erinnya lyo batandika okulyogerako mu magombe era bewatta bamanya nti senkubuga essaawa yonna atuuka ne bakutegekera bwe giba miggo so erinnya lye lisigala lyogerwako mugambyani ebbanga ebbanga teririko bbanga sebo n'erinnyo teroliwulira olitugambeko siriwulira naye nga kigenda baawo ddamu kitukaatirizeemu kuba wali obadde okyogera speed no nkyogedde kyenzikiriza nti bawulidde abantu tusabire eggwanga tusabire abakulembeze baffe tubaagale bonna nga tofuddeyo nti olina opposition oba no gavumenti East Africa nayo tugisabire buli kyoyogera okyogera n'okitema simanyi waki okireka mu bbanga abantu waki obaleka mu suspense waki tokimalaayo ne bakitegeera bulungi bloga kyali emagomba abonaabona no njogedde ku bloga saagala ku offendinga family ye oba kulumya family cause bino ebintu byetaagamu amagezi
twagala kulumya family naye njagala mbagambe nti waliwo omuntu ali mu kubonaabona ate si ye kabanji n'abamu be mumanyi bali eyo omanyi nti yafa yeeyo alwabuza omulala bannaye Export TV to the world.